Mbalamusiza ku banja bane bassebo mwenna buli omu gy'osinza okulaba akatambi kano mwenna Uganda gye kanaakusanga kansule nti muli bulungi buli omu gye yagenda okunoonya ekigule Magala eddiba. Nzize ku makya kuno okubaako ne information gy'empisaawo olw'ensonga nti gye tukoma okusirika tuwa omwaganya omulabe waffe okwetaaya akola byasinga okwagala okukola. Nga mukimanyi twolekedde akaseera ak'ebyobufuzi ebyakazigizigi n'olw'ensonga eyo n'omulabe asula atambula ng'ayiiya ku makya n'olweggulo butya bwagenda okubanga yeddizamu obuyinza so nakingi okutulugunya bannayuganda. Olw'ennaku z'omwezi 12 zakonka ku mwezi ogw'omunaana omwaka 2025 nzize kipayopayo ate male okutuula mu programu z'abasajja bano male ozipamamukko oba male ozikyankalanya. Kindeese kipayopayo kwe kuyisa obubaka buno obw'okutegeeza bannayuganda saako n'ekibiina kya National Platform saako n'omukulembeze omululu Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yeegendereza entambula endya ensula na buli kimu na buli bayogera nabo. Njala mu mpitirano mukulu Christopher Damulira kana akatambi kamutuukeko. Christopher Damulira kana akatambi jala kakutuukeko saako akulira ekitongole kya DS oba former CMY akulira ekitongole kya ISO saako poliisi SFC n'amagye era katuuke wali Nyando Yosoferi Museveni ne wali mutabani we Muhoozi Kanyarugaba saako ne Salimu Sale nayo yokwedda byonna ne kagulupo kamwaka Abanyarwanda. Nzize okwogera ebingawo bino nga mbitegeeza era nga bijja kuvaayo okujjonga muganyo bikola naye nga tetwagala mutte bantu mu bintu by'ekisiru. Mumanyi nti eggwanga Katonda lituweesa mikono ebiri ng'obukulembeze bulina okukyuka oluvannyuma lw'emyaka 5 mufuze eggwanga emyaka 4 mwagala ditwalira ddala under the occupation of Toastmaster dynasty kitajja kusoboka. Nga mutegeka okutta abantu n'okufuna mubbe mu byagala ekyo tetugenda kikkiriza tuluwana okuboonoonera ddiiru ezo. Ekindeese kipayopayo gyala akatambi kano katuuke ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akawuddize bulungi njekana kamusanze. Ku Sunday najja wano anemba wa Sunday special neeteekamu information eraga nti waliwo olukwe olwa Christopher Damulira n'abantu bemmenye mu katambi gye buvuddeko katono nnyo abateekateeka nga bali bamaze okuteeka obuyinja bwabayeekera okwetoola mu bitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe n'ebitundu by'Ebunyoro nga bino byonna biri state funded. Kati nembamenyera abantu abali mu kintu kino abadde bakifandinga balina n'ebyambalo bya National Platform balina n'ennyota balina buli kimu era ng'emmotoka zibatwalira emmere bakola training bakola buli kimu n'ebyokulwanyisa abawadde ne bomu bibagenda okuvaayo oluvannyuma bakwate bapresenting ku international media, mainstream media ne ku local mainstream medias okugattako ba YouTuber n'abantu bangi nnyo ng'ekigendera ky'abano bonna kyakulemesa mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimba mu kalwa akajja aka 2026 naye kati bali mu kutya essaawa zino. Bwe namaze okuba programu eyo ku Sunday ne basattira kati bakyusizaamu enkola yeeruwa. Gwe wenna Munnayuganda ali eyo njagala ompulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala njala kutegeeza abatwala ebyokwenda ku kitabo kya National Platform. Ngenda basaba n'obuwombeefu mutandike okuteekawo okukebera buli muntu yenna ayingira. Mufune mu mental detectors mutandike okukebera buli muntu yenna ayingira. Ekijja si kirungi. Muteekewo abantu abakebera buli muntu ayingira. Omuntu atayagala mukebera addeyo kubanga balina kye baplaninga gye bujjakaawo. So njala mbere careful nnyo mu nkuŋŋaana ezigenda okubeera ku kitabo kya National Platform. Bano abasajja tebaswala bo okuswala baakunaaba mu kyogero akola ekintu gwe kyolwa kiswaza ye nakita nga tekimuswaza ye n'ayisawo kyayagala. Kati ndi wano bategeeza mubeere nnyo very careful ku kitebe waliwo bintu baplaninga mu wiiki webagenda okugabira kaadi oba nga tebannaziga balina kye baplaninga ku kitebe ekyo si ekikulu kyekiriwa. Omukulu Kijambiya Christopher Damulira Mariamungu bwe namaze okukola programu yo ku Sunday ne mbakuba kati baze ne programu empya naye nga yefaanaanyiriza n'eryeruwa. Mu byo babala byonna babala president omukwata bamusibeko emisango gy'obutemu oba egy'obutujju n'egy'obuyeekera bamutwale mu court martial then bo bayise mukka mu kisero nga bamaze okuyisawo Nyando Yosoferi n'akabijja konna akagenda okwesimbawo. Kikigenderera ky'ensonga lwaki bakola ebintu bino byonna. Kati njala kulabula bannayuganda mwenna information gyempa eno njiwanga ngenda gibesinga mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebe
naye kino tekyeyibaza abantu ab'ebitundu bire bya Uganda naddala bifo mutera okuŋŋaanira abantu abangi. Njagala bwe njogera ebitundu bino nti Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe, information gyempa ogaziyo obwongo bwo n'ekifaananyi ogiteeke mu bitundu bire by'eggwanga ebitera okubeeramu enkuŋŋaana z'abantu abangi, enkuŋŋaana z'abalokole oba crusade, enkuŋŋaana z'abalokole oba ebivulu oba emikolo eminene nga gitera okubeerayo. Njagala naawe ekifaananyi kyo kisiige kisobola okubeerawo. Mujjukira bulungi nnyo mu 2010 World Cup yali South Africa. Kale Kaihura ne Museveni bakolagana okutega bomu e Makindye, okutega bomu e Kabalagala, okutega bomu ku Rugby Club e Rugogo eyatwala obulamu bw'Abannayuganda abangi abaafa. Era ekyaviirako Museveni okusituka amajjo gatwala e Somalia nakati gye gakyali olw'okuba nti kyali kigendera kikyafuna ssente. Kati bomu ezo ze baatega e Kabalagala, e Makindye ne ku Rugby Club ze bagenda okuddamu okutega very soon mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe. Ng'ekigendera kyabwe ki? Ekigendera kyabwe batidde akalulu akajja era tamwe bagenda kikola. Naye ng'omuntu gwe basinga okutera Kyagulanyi Ssentamu kye balina ekyokulwanyisa kiri kimu mukwata muteeka mabega w'emitayimbwa emikono giyitawemera muwemba nga kye babala kwe kumusibako emisango gy'obuyeekera n'egy'obutujju. Kati architecture wa bomu ziri eza 2010 yali Kale Kaihura nabagamba mu system yakomawo. Kati architecture wa bomu zino ezigenda okuvuga mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe ye Christopher Damulya Kijambya Maria Mongu. Agenda kikola atya? Mujjukira nti ebbanga libadde liweze nga Kampala City Carnival baali bagijjawo. Ekyabatanodde okuleeta City Carnival kabadde kakodyo kakuteekawo Carnival eyo mu biseera mpawe kaaga bategemu bomu ekuba abantu. Bomu ebamala okuba abantu bateekewo state of emergency, bateekewo ne curfew n'okulimitinga gatherings ennene. Olw'okuba ndi mu kalulu kali akawedde aka 2019-2020 kisenyiga 19 yabayamba okukwata ennamba y'abantu obutaba bangi. Kati balina option ya kendeeza bantu. Kye balina okukola kwe kusetinga bomu ezifaanagirizaako eza World Cup 2010 mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe basobole okuteekawo curfew ne state of emergency. Saako bamala okuteekawo state of emergency bateekawo ne curfew nga ssaawa ziwera ssaawa 12 teba muntu atambula mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe n'ebitundu ebirala. Kati mukulu Christopher Damulya ssente baazimuwadde dda okukola ebintu bino. Era yenna eyanishiyetinze okuteekawo City Carnival y'omu kubakkirizganyiza ne state nga bagenda kukola ekikolwa ekyo. Kati yenna anaagenda mu Kampala Capital City Authority Carnival egenda okubeerawo. Ogenda ekiraamo kyo maze kiwandiika nga n'ebintu byamaze bigaba kubanga akakodyo akaliyo kakubategeramu bomu awo si wokka. Ku lusedi ez'amaanyi ewakuŋŋaanira abantu abangi ne makyaki mwegendereze nnyo. Ebivulu gye mugenda mu bivulu kati mwegendereze nnyo kuba bapulaninga okuteeka bomu ewakuŋŋaanira abantu abangi ng'ekigendera kyabwe kyakukwatira Robert Kyagulanyi Ssentamu. 1 bagenda kuvayo immediately bakugambe nti tukutte oba tulondodde abateze bomu zino nti ye abantu bano bakolagana ne Kyagulanyi Ssentamu era obujulizi bwe buno. Bajja kuleeta ebyambalo baleete bomu bijingirire n'abantu bajje ku mawulire bakonfesinge nti bo Nuupu oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mukole ku wingi eyo fena fe tusigale eno mu by'obululu. Kati bo bate bagenda okujja nga bakonfesinga naye nga mbu kimanyi nti ne baganda baffe okuli Machete, okuli Machete, okuli Olivia Rutaya, okuli Mujahadini Sanya, ebintu bye bajja bateeka mbakole ebyobuyeekera ne babigaana ne mujja ne mbikuba ne bisaanawo. Kati tebabivangako eri mission yabali mu kkomera twagikuba. Kati balinayo eyaabwe nagibasomeseza nti eri under ghetto structures ezadda mulya ze yakola. Era mubadde mula bonna abaana munanjuli abagenda kola video bwe muyita mu ghetto ezimu ez'amaanyi mu Kampala ba ghetto commanders ne baddayi hard ba ghetto structures ezadda mulya tebaliimu. Teweebuuza lwaki bali luddawa beba abaana dda mulya betutte ne gavumenti ogenda otendeka mu bitundu ebyenjawulo obuyeekera ng'abawadde engoye za national platform okukola obuyeekera. At the same time be bantu bagenda okukozesa mu kusetinga bomu Kampala, Mukono, Wakiso bifo ebyenjawulo ng'ekigendera kyabe kyonna kumala kukuba abantu bomu
bateekawo state of emergency balimitinga gathering nga Kyagulanyi bamaze omukwata bo bakole kye baagala kuba bajja kuba automatically bamuggyemu nababuliddeko nti opposition basinga obungi olukolo no balumanyi era kubanga mutuukira abantu abajjabaga ati affe twakimanya tajja kwesimba bagenda mukwata kati kino kyonna badde bakimanyi kati njagadde okujja okunogera eddagala ekiwundu kino ng'obudde bukyali ebintu bino byonna biyimirire kati mbategeezezza mwenna bannakampala Mukono Entebbe Wakiso n'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga ewakuŋŋaanira abantu abangi mukitegeere nti Mariam Christopher Damulira ISO Semwai poliisi amagye ne SFC bali mu nteekateeka esettinga bomu nga tugenda wano mu kalulu wano era bagenda kikola bulungi okujja ku ngeri gy'enkyabiza bayinza obutakikola kati gwe ali abweru wa Kampala tekikweyibaza nti olwokuba njogedde Kampala basobola okukyusaamu naye ng'ekigendera kyabe kikulu kyakujja Robert Kyagulanyi Center mu kalulu akajja nga baagala mumukwata nabagambye nti badde bapulaninga omukwata nga akomyewo oba nga bamuleka n'atuuka mu makaago bale bamusanga ku kiteewo bawantu wonna muvumbagira ne bamukwata emission yaabwe nakati ekyaliwo naye ng'ekisinga okwewuunya omuntu ali ku bunkenke ennyo ye Muhoozi era yasinga opikamu ekintu kino olw'ensonga akimanyi nti baali babaza omuzannyo gwabwe nga opposition yonna yaabwe tebamanya Kyagulanyi yava kati Kyagulanyi okujja mu sequence eyo mu line eyo yayonona buli kimu alabanga Kyagulanyi agenda omulemesa okufuga eggwanga ate nga kituufu kubanga Muhoozi n'okufuga eggwanga balina okumala okukyusa constitution si Munnayuganda azuwero ne kitaawe si Munnayuganda family yonna si Bannayuganda so balina okumala okukola ebintu bingi nnyo kati ayagala nnyo era afa nnyo bw'abeera mu meeting akuba emmeeza abuuza kino bayita ne chief justice bamubuuzaako ne bayita atone gye ne bamwebuuzaako bute bagenda okikola naye olw'okuba nti bali bannamateeka baga no ekintu kino kyemukola kikyamu kino tekigenda kuvamu kino kiri bwe kiti emisango gye mugenda omuggulako kigenda kubeerwa gikiyinza obutakola ate tulina abantu ku social media bloggers abafuluma information gye bamuteesezzaako okkoka kijja kutubeera kizibu nnyo okuactivating ebintu mwagala okukola so kane kibaleetera obuzibu so njala kutegeeza gwe wena kyali wange ali mu ghetto ng'oyagala okuproving information gyenkuwa mutandika okunoonya abaana bakaliyo abadde mu ghetto ez'enjawulo bwe mubasangayo mpozi nga bagenda buzz oluvannyuma lw'okuba exposinga naye nga badde baabula nga ne komanda waabwe yennyini abatwala oghetto structure Damulira abadde yeebuzaabuza ng'afukaanaba nga takyalabika ne mawulire ng'atambula Kampala Mukono Wakiso Ntebe ng'agendako Ebunyolo eyo mu Kampala muno nga bali mu kukola ebintu ebyokutegeka abayeekera mu bifo by'enjawulo naye ng'abayeekera ba gavumenti nga bo muzenyiri badde bazitegeeza gavumenti ng'ekigendera kyabwe kyakwatako Kyagulanyi Center mu kati gwe wenna anaagenda mu City Carnival gwomanyi ekya bomu kyo baagala kikozesanga kanyeebwa okufunirako state of emergency n'okuteekawo curfew babenga basobola okulimitinga cloud gathering oba cloud olw'ensonga tugenda mu kalulu nga batya Kyagulanyi so ekyo mukitegedde bwe mmala okitegeera kiba kitegeeza nti mulina okwegendereza ennyo ne president wonna wooli nkusaba otwale information ng'eri serious olw'ensonga mmanyi nti ofuna intelligence n'okunsinga bino njagadde bikutegeeza ng'obudde bukyali kubanze gino gy'emirimu gye nsinga okukola mu budde nga buno bwakazigizigi nze wano wenzigirayo enjala zange zonna diversion zigenda ku social media muzireke zitambule kubanga tupiikingamukko diversion zibeerawo ne tupiikingamukko information ne tudireetinga ku biki ebibaddewo na biki bigenda okugenda mu maaso so sometimes ono mu diversion zozirekamu bo bennyini ba state agent script zaabwe oba ebiwandiiko babadde okusoma okukolerako diversion bamanyi okuzivaako ne bagenda personal ne baexplodinga ne bablowinga cover zaabwe olw'okuba nti bavudde ku script kati nazo muzireke zigende mu maaso tujja kutegeera ekituufu kyekiriwo kiri ekirala ngenda kusaba comrade mwenna essaawa zino muli abantu bangi nnyo abajja empapula z'okwesiba ku bapulezidenti abakyali mu maka g'abakitaabwe abakyasoma abatalina mirimu abalalu abategeera n'abatategeera eno yonna bakulyetinze point of discussion oba Museveni essaawa zino agezaako nnyo okuteekawo emboozi ey'okwogerako mu mawulire kati ngenda basaba Bannayuganda mwenda bawuliza akatambi kano ekintu ekyo mukireke kibeerewo kubanga it's their constitutional right ogenda okwesimba wabula ekigenda obajjamu namwe okutegeera nti bano bonna bali state funded kwe kuba nti omuntu atalina akyali bazadde be akyali mu ssomero atalina mulimu aggyewa miliyoni 2 zagenda okuteeka mu kwesimbawo nga tasobola kubala ali wadde ya LC wonna agijjuza nga naye ya family esobola kutuula kati kyembagamba nti ebiseerimu ekintu mukireka ne mukibeerawo temukiwa time bagenda kuleeta abantu bangi nnyo nabaga bakyalina ne Kyagulanyi gwe banoonya
ne Kyagulanyi oyo banoonya ayinza okuva mu kyaki y'abalokole kubanga ono Silver Kyagulanyi ye yakyabalemesezza omuyimbi Silver Kyagulanyi yakyabalemesezza kati waliwo Kyagulanyi gwe bazimba ali mu kyaki y'abalokole somewhere mu bitundu by'Entebbe awo yali mu bitundu by'Entebbe bakyamutetenkanya naye njagala kufuna ebifaananyi bye ne kyaki ne bwafaanana bamuzimba oyo kati njagala bagamba eyo tuleme kifula point of discussion olw'ensonga bo bakuliyetinga ekintu ffe tujje tukyogereko tutwale obudde. One, entalo zonna ezibadde oba diversion zonna ezibadde omwezi guno muzirabye bwe mutazogeddeeko nnyo zigenze under the table ne zifiira awo badde balina okuactivatinga entalo endala nazo zijja kuyitawo tufokasinga ennyo kukuuma omukulembeze n'okutandika okunoonya enkwezenge na buli kimu kyonna eteetaagisa mwe temufa ku bane bagenda okwesimbawo bagenda kuleeta abantu bangi bawuti pepe nzala kubeerako abantu 10 naye 10 kino omuntu omukulu ali ogu Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna balina constitutional right naye sooka weebuuze lwaki atalina waasula akyasula mu bazadde akyasoma atalina mulimu ate bamukkiriza okukola ki bamukkiriza okujja okukima nomination forms naye nekina jala musooka mutegeere lwaki chairman w'ebyokulonda buli kaseera akola press conference ng'akyusa amateeka balina kibabala kubanga ekisinga obukulu baagala ku disqualifying abakulembeze ba national platform bakandidate basinga obungi baba disqualifying mu eyo system bye bakama gyali mu kukola bagezaako nnyo okubaagala ba disqualifying kati ekirala bakandidate ba national platform mwenna abanaafuna kaadi nabalamula dda ne mbagamba mwegendereze nnyo mulina obutego bungi babateze abasinga obungi banzala okubakwata before nomination abayinza obungi banzala okubajjukulako emisango before nomination abasinga obungi bayinza okuba exposinga muloogi gye mbeera mu sawuna gye mbeera entalo za famire zammwe ez'abakazi ne exposinga ne zibaleetera denti oba ne zibaleetera eddibu mu kalye yammwe ey'okujja okufuna obukulembeze bw'okusaba akalulu kati entalo eziri mu opposition nga balinze national platform okusunsulamu bagenda okwesimbawo ezentalo bannayuganda mugenda zirwanira ku ground okusingira ddala abantu b'e Masaka njala kusaba abantu b'e Masaka mwenna tewa muntu n'omu ababuzaabuza nti waliwo entalo wakati wa national platform simanyi n'empuuga ebyatuuka ku mpuuga mbimanyi ne banne bo beegaana ekibiina ne bakola ebyabwe so temudda mu ntalo zaabo munoonye abantu abatuufu bagenda okwesimba ku kadde national platform nakyo kiggwe kano ke kasembayo ngenda kusaba abantu mwenna abaagala Uganda ey'emirembe obudde weebuli bw'oba olina okwemulugunya kwonna situka busimbaalaala ogende ku ofiisi ekavule olaba abakulembeze obabuulire biki ebiri ku ground mu kitundu mwoli akakiiko president ke yateekawo kakyaliwo mugende mukabulire ebizibu bino byonna ebiriwo naddala kati okusinzira endolitonzuulira nnyo mu bitundu by'e Kayunga mugende musituka by'e Kayunga ne musituka abantu 10 ne musituka nga mulina information n'obujulizi twagala obayikiriza ekintu nti yeesitukidde tonyo matabangufu bw'osituka ng'oli omuntu 2 3 4 ne mutwala complaint yammwe nga ne mugyogera oba mu buwandiiko oba mu bigambo ebeera more valuable than okujja ku social media okclaiminga oba okukubira lumbuye nabagambye nti okuva president yateekawo akakiiko ako si kyagala nnyo okujja ku social media kukola bintu ebyo no musituke kati njala kutegeeza abantu b'e Kayunga abalina complaint ku bantu abagambye nti bagenda kuwa kaadi please musituke mujje mulete complaint ku kitebe abantu b'e Mukono abalina complaint ku bakandidate bagenda okwesimbawo nga mubamanyi nti bantu ba state musituke ku kiti mujje ku kite nga mulina evidence abantu b'omu Kampala omuli Makindye omuli Lubaga omuli Kawempe mwenna musituke mwekwata abantu 5 ku 10 musituke mujje ku kite mugende fidako okulaba abakulembeze tubanyonyola ensonga zaffe ku bakulembeze ABCD abantu b'e Masaka muntuukiridde bangi nnyo nga muwoza ate simanyi abantu ba DP block bajja munupu bonoonya ekibiina yes musituke mwetekemu transport mugende ku kitebe mwogere abantu abonoona ekibiina nga n'obujulizi mubalina teri muntu ali waggulu w'amateeka president yabagamba nti obuyinza buli mu bantu musituke mugende mutwala obujulizi n'abantu abajja bayita kubanga emisawa yakuyubula ggwanga tetugenda kubeera n'abantu bankwe ebbanga lyonna so ngenda basamwe n'abantu b'e Masaka abakomplaininga nti eri abantu abakyawa bali mu noopu
oba bakyankana y'obukulembeze musituke mugende mu kitebe oba muwandiika obujulizi muwandiika obubaka omutwale ku kitebe mwongere ensonga ezo kubanga ffenna twagala nkyukakyuka. Ekirala, akakiiko akavunaanyizibwa okusunsulamu bagenda okwesimbawo buno bakajala bo baweereza. Tulina okwemulugunya kungi okuva mu nsonda ez'enjawulo. Bakandidate abamu bagenda ku bitundu ne bagamba nti bokkaadi bazifunye dda era bagenda baga nti basasudde ssente. Okugyawo ebigambo ebyo byogerwa, kandidate yenna gwe mugenda okuwulira nga yafulumiza ekigambo ekyo nga beyakigaba bakinako obujulizi, kandidate oyo yadisqualifyingibwe oba alina ssente oba bamwagala oba temwagala ku kitundu yadisqualifyingibwe. Kijjawo okwonna erinnya ly'akakiiko n'okwonna ekibiina nti kaadi zitundibwa. Nkiddamu, engambo nyingi zitambula nti eri abantu abaga nti bo kaadi bazifuna dda era bateekamu ssente. Ngenda kusaba abantu bonna abalina obujulizi nti eri bakandidate babaga nti kaadi bazifuna bawaayo ne ssente, mugende mu kakiiko weekali mukategeeze kandidate oyo muleete obujulizi obumuluma nti yaga nti kaadi ye bagimuwa dda oba mulina obujulizi mubuwe mu kakiiko ako, oyo agenda kubeera disqualified. Tewala nnyo ebigambo kubanga bwe tubeera mu bigambo bingi bino tuwa omulabe waffe omwaganya okujja okuyuza mu kibiina n'obukulembeze. Kati ngenda kubira omulanga akakiiko akasunsula abagenda okwesimbawo. Bakama bange mbatumiddeko era mbaagala nnyo naye mukole omulimu omuyonjo. Omuntu yenna alimu ebitege mumusunsulemu aveemu anaanyiigaanyiige ne tutaasa ggwanga. Era y'ensonga lwaki nziza wano ne mbagamba nti mwenna balina obujulizi n'okwemulugunya ku bantu abaga nti bo kaadi bazifuna dda, please mugende. Buno obubaka obusembayo bwa comrade. Bwe wenda foot soldier ne comrade ng'ogenda kwesimbawo oli mu kusunsulwamu, ngenda kusaba naawe obanga olina obukwemulugunyaako yita mu kkubo lyerimu eryateekebwawo. Olw'ensonga ekigendera ffe kyakujjako Museveni si kyakulwana ntale ziri personal. Naawe musituke mugende mukole complaint yammwe. Singa mufunamu setback ne bagana okupresentinga complaint yammwe oba complaint yammwe, omuntu yenna n'agenda ku kitebe bagana okuwuliriza complaint ye oba okwemulugunyakwe, then you come back to me oba n'omuntu omulala yenna akola ku byokwogera ku mitimbagano kuno, mukomewo mutubuulire ffe tujja kumanya ki ekyokukola. Nkiddamu, omuntu yenna atuuka ng'ayagala kwemulugunya bamulemesa okuyingira ku kitebe oba okutwalayo okwemulugunyakwe, mutubuulire omuntu oyo ani yabaganye, lwaki baganye okuwuliriza kwammwe, lwaki baganye okwemulugunya kwammwe. Kuba president tugamba nti obuyinza buli mu bantu ate ayagala okukola ekintu kino nga kiri mazima n'obwenkanya bwerufu. Kati omuntu yenna akulemesa okukola complaint oba okutwala okwemulugunyako ku kitebe mu budde bwonna, please mututegeeze, ffe tujja kuba ensonga zino tuzoogera tuzibuulire eggwanga n'omukulembeze ajja zitegeera. Kyekikulu kya byonna. Ebisigadde byonna Mukama bankuumire, atakuumira mpeera mwekuume. Tugenda mu kaseera k'akazigizigi. We are under occupation whereby Ntulwanda state eri willing okufundinga ssente zonna eziri mu ggwanika n'eziri e Bulaaya ze baatereka oziteeka mu kalulu kano kubanga akakolera komba sowaani. Bakomrade bali ku ground mwegendereze nnyo obutwa butambulira ddala. Bakomrade bali ku ground mwegendereze nnyo panda gali agenda mu maaso. Wano ku mainstream media tojja biwulirawo, ojja bisaaku mitimbagano egy'enjawulo ng'ensonga zino baga nti abaana gundi bamuwambye nga batwala kubanga baagala kuwa breast nga bali ku pressure. Kati njala kutegeeza munnange, kola buli kimu ky'olina okukola nga weekuuma olw'ensonga nti obulamu bw'ekikulu nnyo. Tukwetaaga mu Uganda empya, tetutaaga muntu yenna ng'afudde. Kale ngenda bategeeza mwenna bannayuganda buli mugyali muteeke eriisa ejjogi ku bantu bonna be muli nabo. Gwe wenna alina okwemulugunya, please genda ku kitebe oteekeyo okwemulugunyaako, mutegeeze akakiiko, mutegeeze obukulembeze bwa National Platform ebizibu ebiri mu bitundu byammwe before nga tebannaga bakkaadi. Nkiddamu, before nga tebannaga bakkaadi. Oba oyagala eggwanga omutwalo gumu n'ekitundu ebyo tegirina we gikubulira kugenda kuteeka complaint yo oba complain eri akakiiko oba eri abakulembeze ba National Platform. Mbamenyedde ebitundu bino: Makinje, Lubaga, Kawempe, Mukono, Kayunga ne Masaka. Mutuyambe musituke mugende mutwaleyo okwemulugunya kwammwe. Bw'oli ntono mukulembeze mukyamu akola ABCD ng'olina obujulizi butwaleyo, teri ali above the law.
kakabe kakiiko ke bateekawo okunoonyereza nga nako kakyamu akaweko nako mutegeeza abakasingako nti bano bakola ABCD. Kakaba akakiiko akasunsulamu nga nako kalinamu bituli nako mutegeeze abakasingako nti akakiiko kalimu bituli ABCD, provided ng'olina obujulizi. Tetwagala kusala mugambo oba okuwaayiriza, provided ng'olina ki, ng'olina obujulizi. Oba tolina bujulizi sigala yeeyo. Okitegedde bulungi baganda bange. So ndowooza ze ensonga zinjagala obbagamba buli omu wooli weebereremu, naye nyongera obbagamba nga nfundikira nti Christopher Damulya Kijambiya Maria Mungu ofa kinensi toli wa kitalo nga gobolowooza. Twali tuleba amanene emirembe engalo ebikolobero byonna by'opulaninga ne byokola eri muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bigenda kukomekkereza nga biddidde ggwe. Ekyokukulietinga abayeekera okwatirako Kyagulanyi, ekyokusetinga bo mu Kampala mukono wa Kiso mu festival oba mu bivu oba mu makanisa oba ife bikuŋŋaanirwamu mu biteeko Robert Kyagulanyi Ssentamu tekirina ekigenda kukutaasa wadde ekigenda okukwongerako, ogenda sigana nga ggw'omu. Ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence oba ekya DS mukomye ebintu by'ekisiru, tuli mu .com era. It's all about ideology. Who has better ideologies, the people decide their leader, not you. So mulekerawo okutiisatiisa, okuwamba abaana, okubateeka mu safe house obatulugunya. Nyongera obajjukiza nti poliisi y'e Naggalama ku basement bbiri zerina ku flat eyo, ezo nato Torture Chambers. Christopher Damulya kennyini ayina abantu be yakwata n'abasibira mu Torture Chambers ez'enjawulo nga tebawulirizangako ku misango gyabwe okumala emyaka 2-3. Oyo naye waali n'abalala. Saagala kumumalira budde, njagadde obategeeza security alert n'etambule mpaka lunajo lunaku lwenkya. Mwekuba abantu b'e Kampala mu mukono wa Kiso ne bannayuganda abamu mwegendereze nnyo entambula yammwe, kubanga Christopher Damulya alabika akaaye ayagala kumaliriza muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka olw'ensonga akimanyi bakamwe bali ku pressure babanga bakole buli kyonna ekisoboka okuba nti bakola. Kitegedde bulungi nnyo. So yonna gy'oli muganda wange weebereremu. Mukama bankuumire video.